Omuko alumbye Nazaala we n'amuvumaavuma amulesa amukunkumudde bw'ati ne muwala waabwe gwe yali yawasa amubalekedde n'abagamba kiwala kyammwe kiikyo mukisigaze ndaba obusiru abufaanaganya naawe maama we amuzaala mwenna temutegeera. Kakati wuliriza, omuwala ono yafumbirwa omusajja naye omusajja gwe yafumbirwa abeera kumpi n'ew'omuwala we gye bamuzaala kati ewabi w'omuwala atambuzawo bigere okugendayo. Naye omuwala ono okuva we yafumbirwa tava waabwe. Emmere bbaawe gy'alina okulya agifumbira waabwe, tagifumbira eno mu maka ga bbaawe gye yamuwasiza nedda. Omwami emmere amuleetera mu konteyina n'amugamba alya. Ewaka wasiiba waggale, omukyala asiiba eri waabwe emirimu gyonna gyonna gy'agikolera. Eno ewuwe gye baamuwasa ajja kwozaayo ngoye n'akima ku mazzi n'agaleka n'amala n'aggalawo ennyumba n'akkirira ewaabwe. Kati babadde bagenda mu nnaku enkulu eza Krisimansi, omwami yaguze enkota y'ettooke n'agula n'enkoko n'akubira omukyala n'amugamba nti bali mu kuleeta awo mmere mufumbe Krisimansi tujje tulye. Omwami teyabaddewo. Kati omukyala olwamugambye nti bali mu kuleeta mmere, owa bboda eyabadde abireeta yamugambye abikkirize n'ewaka ewaffe. Tebaabitutte woono omwami mu maka g'omwami nedda, baabikkiriza wa Nazaala we. Omwami yakomyewo agenda okutuuka ewaka okulya lanchi mu biseera bya Krisimansi ng'ewaka waggale. N'agamba naye n'omukazi gwe nawasa atasobola alina okubeerako k'ewaka mu maka ge gye namuwasa, buli kaseera azunga asiiba waabwe, kiki? Kwe kukkirirayo. Yagenze okukkirirayo, yasanzeeyo Nazaala we, ssezaala we nga n'omukyala ali awo atudde alirimamu we bali mu luboozi. N'agamba naye nnyabo, okuva we nakuwasa tova mu maka g'abazadde bo, eno mu maka go gye nakuwasa tobeerayo. Emmere tonfumbira ondeetera mu konteyina. Mazima ddala nakuwasa oba ggwe muli okyayagala kubeera mu bazadde bo? Omwana n'amugamba kiki sikufumbira emmere togirya. Nazaala yalabye olutalo lutandise okukoleera n'ayagala alweyingizeemu. Omuko yavumye Nazaala n'amugamba ggwe maama, obusiru ono omuwala bw'alina muwala wo yabujja ku ggwe. Yafumbirwa naye tamanyi nsonga lwaki yafumbirwa. Kakati waba akyagala okubeera mu maka gammwe agenda aggyeyo obugoye bwe mu maka gange agenda kutandika kubeera nammwe. Yamugobye. Naye njagala mumbuulire, omusajja mutuufu oba mukyamu ye bw'oba ggwe okuyinza kukolera ki omukazi ng'ono? Kankutuuseko akatambi kano omukyala ono nga alutuviira ku ntono ekowulireko vidiyo yiiyo. Mukyanga mbeera ku sayidi y'abakazi, leero ndi ku sayidi y'abakyala. Abakazi abamu tuli bajoozi. Munnange omwami ono yatuuka nga awasa omukazi. Kati we yamuwasa yalina poloti ku kyalo ekiddiridde kumpi ne bazaala mukyala we, ng'azimbawo nnyumba nga batandika kubeerawo. Naye omusajja agamba omukazi omusajja buli wagula enkoko oba aguze ennyama, omukyala agenda emmere agifumbira waka. Omwami bamuleetera mmere mu flaska, food flask. Era omwami olukomawo ssaawa 2 emmere ye mu food flaska omukyala yafumbidde waka. Wagula ensawo y'amanda, omukyala ensawo y'amanda agitwala waka, omukyala afumbira waka. Wane waka ewuwe mu maka ge akoma kwoza bintu. Naye ne kyayi alina abaana 2 kati mbu n'abaana olumala okusiimuula kwoza bintu kola biki nga bakkirira. Ekyayi bamunywa wa maama, emmere bafumbira eri. Kati munnange omwami ku Krisimansi ng'agenda agula enkoko, ng'agula n'enkota y'ettooke ng'abireeta nga omanyi omwami okwetegekera olunaku. Omukyala ng'akubira wa booda ti bino bikime. Omusawo wa booda ng'atuuka ng'atikkako enkota y'ettooke ng'atikka n'enkoko n'ebintu bye baali baleese spices biki ng'abikkiriza emmanga. Olunaku olwatuuse omwami n'atambulamu nga omanyi abaami abamu tebaagala kubeera waka. Omukyala ng'akkirira. Omwami yakomyewo ssaawa nga 6 ng'ewaka waggale. Kyeyakoze ng'agenda ku buko ng'abanja nkoko ye.
nga bagamba mumpe enkoko yange n'ettooke lyange. Nk'oyo jjoozi lya muwala wammwe. Maama yabadde abingamu n'amugamba ate gwe nazaala wange yamugambye gwe maama njagala osirike n'okusirika kubanga olabika obusiru omwana bw'ayina bubwo. Yavumye nazaala we obusiru muwala we bw'ayina bwo kuba oba tosobola kuwabula muwala wo kituufu ky'alina kukola n'omuwagira buwagizi bukyanga omuwala ono omuwasa ewaka emmere wange nja food flaska siryangako mmere yawaka nti nfumbe nti omukyala wange yafumbye ewaka ko omukyala ate oli eya food flaska tebanfumbe eba mbisi. N'abagamba mumpe enkota yange y'ettooke n'enkoko yange ngende mbyefumbire. Omukyala n'akaaba n'amugamba ate ggwe woba owulira nti wafumbirwa naye ng'okyayagala wammwe genda okime engoye zo ojjoberere eddala ewammwe nkoye ejjoogo ly'ewammwe. Munnange Sezaala ng'akwata mutabani we omuko nga mwoyawooya munnaye mutabani munnange omuwala biki naye nga byonna tebikyadda. Omusajja yakoze kituufu oba kale tetuganye kwabaddemu engeri y'okuswalaswala naye kyabadde kisusse bannange okufumbirwa okumpi ne babazaala olina kubeera mu kkubo kwe kutaaya kyova olaba bagamba nti woba oli wakufumbirwa tofumbirwa ku kyalo vaako ogende ku kyalo ekirala oba tawuni endala gy'oba ofumbirwa okwewala ebyo byonna. Naye maama omukoya akawanga mudde yavumye nazaala. Kakati tewali kintu kisinga kuba kibi nga kuwasa mukazi naye ng'omukazi tava waabwe. Ekintu ekyo kibi nnyo kikosa abasajja nnyo nga bw'okiwulira. Omukazi yayinza okuba nga takiinaamu buzibu okuba ng'asiiba waabwe n'omugamba ne lwaki osiiba wammwe tobeera eno gye nakuwasa kugamba kuddukanya makaago kugamba ate nga ye alaba nga ggwe omukyamu agamba nti nze okubeerako ewaffe buzibu ki naye n'atamanya nti yakeera enkya n'omuwasa n'omugja ewaabwe mu bazadde be ng'alina kutandika kubeera eno mu maka gy'afumbiddwa. Kati ate tewali kintu kisinga kuba kibi nga kuwasa mukazi ng'ewaabwe kumpi atambula butambuzi kugamba ng'okugenda ewaabwe atambula butambuzi bigere n'agenda nga okumpi. Abawala abasinga naddala abakyala abasinga batategeera gye baba bagenda okusiiba. N'okera ku makya n'owasa omukazi nga ggwe bbaawe takufumbira kya misana. Bw'oba okomyewo ewaka emmere agikuleetera mu konteyina, bw'oba osiibyewo ewaka ennyumba ogisiibamu wekka. Kati ono omuwala oba ono omukyala bbaawe bw'aba asiibye ewaka ennyumba bbaawe agisiibamu yekka. Omukyala abeera eri wa maama we emirimu gy'agikolera emmere gye bagifumbira buli kimu gy'akikolera kugamba omusajja bamuleetera buleetezi mmere abaana ne bagamba nti amuntu ale taata wammwe emmere ne bagiteeka mu konteyina ne balyoka bagimuleetera taata. Omukyala amaze ebbanga ng'akikola naye ng'omusajja asirise. Wabula ate olunaku lwa Krismasi omusajja ono lwamulumye nnyo nti abantu abasinga nga bali ne famire yaabwe ne famire zaabwe bali mu kujaganya nnaku nkulu ate ye omukyala yasazeewo okukkirira waabwe mu bazadde be gy'aba ate aliira olunaku olukulu nga n'emmere ya bbaawe gy'aguze gy'agala ogifumbira kwegamba omwami abeeno mu maka ge bamuleete buleeteza emmere ng'eyidde eya mu konteyina bamugamba yiiyo. Omwami yagambye nedda kano akajogo sigenda kkasobola. Yaguze ettooke lye n'aliweereza ewaka n'enkoko n'agamba omukyala nsanga ofumbye bulungi nnyo akamere. Omukyala olwawulidde nti emmere gye yagambye bugambi abagikkiriza eri ewa maama gye tugenda ofumbira. Omwami agenda okutuuka ewaka ng'ewaka waggale. Imagine ng'ewaka waggale omukyala taliiwo. Yagenza okulaba nga mu butuufu aba takangudde ku ddoboozi. Omukyala ono agenda kumupama ku mutwe. Yamugambye mukwate ettooke lyange n'enkoko yange mubimpe ngenda nabyo. Mubimpe ngenda bifumbira waka wange. Bw'oba tosobola kubeera mu maka go kugaddukanyanga mukyala ewange todda. Jangu ewaka ono n'obugoye bwo anti oyagala kubeera wammwe. Jangu ewaka ono n'obugoye bwo ojje ewammwe gy'oba otandika okubeera. Nazaala n'ayagala okuleeta olugezigezi abiyingiramu. Baamuvumye obusiru ne bamugamba nti obusiru ono omuwala obwalina obutasobola mutuuza mu maka ge gye yafumbirwa yabuggyako ggwe maama we. Maama akyatasobola kubuulirira ku mwana we ekituufu kya kukola. N'otasobola kugamba mwana wo nti aa
mwana wange wafumbirwa wakula eri amaka ago g'olina okugaddukanya wano tewakyali wammwe kuba omukazi nayinayina bwokera ku makya n'ofumbirwa ewa bba olwaba bafuuse amaka go ewammwe ojjawo kukyalawo bukyazi kubanga ebiseera ebisinga ne bazadde bo bayinza obutakukkiriza nnyo okubeerawo bbanga ddene sewa ne wammwe ojjawo kukyalawo bukyazi n'olyoka oddayo mu maka go naye ate bano ono omwana ow'obuwala ewakaawo gye yafumbirwa nga gy'akyala eneewaabwe ewa maama we nga ge maka ge kakati bannange eryo si jjoogo eryo jjoogo lyennyini liri katankalaasi mu butuufu obanga gwe musajja omukazi ng'ono oyinza mmukolera ki si kirungi kuwasa mukazi ng'ali kumpi n'ewaabwe kibi anti oyinza okumwetamwa n'obufumbo ne busaanawo olw'eyo ensonga omukazi buli kaseera abeera waabwe nawe omusajja otutukisa n'ogamba naye omukazi ono kiki mu butuufu n'olaba nga tojja kumusobola okitegeera so byebyo mpa endowooza yo mu comment section awo omusajja kye yakoze okugoba mukazi we asigale mu bazadde be yakoze kituufu yakoze kikyamu Sezara yagezezzaako okubiyingirako amuwooyewooye naye ng'omuko munyiivu ng'atabuuse nga tasalikako musali byakomerekerezeddwa ng'omuwala obufumbo abuluuzinze ng'abamugobye byebyo mubeere bulungi si Michael Uganda YouTube channel kwoli mubeere bulungi mweraba